muweereza wammwe Kabasita Davini okuva ku Bakas Media. Leero tulina omuweereza w'Omukama Father Musaala okuva Anene e Lubaga nga tugenda mmubuuza akikwasaganya otya okuyimba ate nga ssaawa emu awuti muweereza. Father affe omulungi, leero kwaya eweza emyaka 10 ng'eyimba. Kati abantu abamu bali eyo beegomba okuyimba, bayinza kikola batya? Kubanga gwe oli Father ate era oyimba, kubanga ennyimba zo zinyumira abantu bangi, kubanga naffe tuziwulira tubanga tulya Mwoyo Mutukuvu abeera atusseeko. Kati ali eyo awuliriza ennyimba zo ate nga awulira akwegomba ayagala kubeera nga gwe, muyinza muwa amagezi kyayinza kikwasaganya atya? Webali nnyo nnyabo. Kituufu ndi musaseredooti ate ndi muyimbi. Ndowooza ekisookera ddala nze kunze ennyimba zibeera nga ssaala oba zibeera ssaala. Kyekisookebwako nti Mukama waba akuwaddeyo oluyimba gwe lukukolera gwe nannyini lwa luyiiza lukugamba ki? Oluyimba lwandibaddemu ekigambo kya Katonda ekikubuulirira. Oluyimba lwandibadde lusobola okuyimbibwa mangu nga si luzibu nnyo. At least nze kunze kyemba njagala. Saagala nnyo oluyimba oluliso oba oluzibu ennyo, nazo zirina ekifo kyazo, naye nze nsuubira nti nze ndowooza nti abantu abajja mu kyaki oba n'abatali mu kyaki abawulira ennyimba zandibadde zibanyumira, ate ng'obubaka obuzirimu kigambo kya Katonda oba ebyebulira ku bulamu bw'Omukristo. Abayimbi bangi nnyo baagala okututumuka babamanye nti ndi artist oba gospel artist, ate oluusi banoonya nnyo ssente. Kati ebyo birina engeri gye bisse gye bitattanyeemu oba okuyimba naddala okuyimba okukwatagana ne church, nti abantu baagala okututumuka bamanyibwe ate bafune akasente babayite naki. So nze ndowooza nti Yesu yagamba noonya obwakabaka bwa Katonda okusooka, ebirala byonna binaakwongerwako. Kati Father okikwasaganya otya bweno oyimba ate no n'oweereza okikwasaganya otya? Ekikulu nti mu buweereza bwange nteekamu okuyimba. Nze buli kiseera mba nnyimba, nzuukuka nnyimba, mu mmisa mba nnyimba, bwe mba njigiriza abantu ekigambo kya Katonda nkozesa music. So obuweereza bwange n'okuyimba tebyawukanye biri wamu. Kati magezi ki g'oyinza owa omuntu ali eyo ng'akwegomba njagala mbeere nga Father Musaala? Well, ekisooka nze sandyagadde nnyo omuntu abeere ŋŋanzi, kubanga olina kubeera ggwe nange nina okubeera nze. Naye tuyinza okuyigira ku bantu, tuyinza okulaba abantu ne tubayigirako. Nze wempuliriza ennyimba za Father Magembe n'eza Father Kabuye nzaagala nnyo era nziyigiddeko nnyo. N'ennyimba waliwo ba Medical Vision Sisters baasooka okuyiya ennyimba ezinyuma mu 2009 myaka gy'enkaaga. Kakati ennyimba ezo zampa nnyo inspiration, zanyamba nnyo nange kwagala okuyimba n'okuyiiya. Kati buli omu yandibadde azuula Mukama kyamufuuyirira okukola nga ye, si kukopperera nnyo, naye gwe Mukama akuwadde ki? Ate kiteeke mu banno kirungi nnyo, beera memba wa kwaya emu mu kyaki w'osobola okuintroducinga ku nnyimba zo. Ate tulina ne system mu Catholic Church nti ennyimba tuzisengejja. Yeah. So Mukama w'amaanyi, olaba kwaya esobodde oweza emyaka 10 ng'eyimba tegudde naye ng'esituka busitusi. Era olaba nti waliwo ekyama ekiri awo, waliwo ekikusike. Ndowooza kwaya eyo ebadde n'obukulembeze obulungi okutwaliza awamu, ate babadde bafa ku kintu kye bayita ssaala. Buli we bakuŋŋaana
basoma essaala babadde bafuna ku nsirika. Obulumira tebubulamu kubanga mulungi tabulako kamogo, naye ndowooza kati beeteeseteese okwongera okweza obujja basobole okutwala mu maaso ekintu kyabwe abali baddirira basangewo ekirungi. Amiina. Omulabi waffe omulungi oyo ndowooza okitegeddeyo. Tubadde n'omuweereza wa Mukama Reverend Musaala nga tusinzidde wano eno ku Cathedral e Lubaga nga kwaya eweza emyaka 10 weddu. Webale nnyo, Mukama abawe omukisa. Amiina. Erinnya nze Namuyanja Josephine, ndi muyimbi wa alto mu Cecilia. Kakati okujaguza olunaku luno Cecilia ekifo kifudde ekyenjawulo, kwe kubeera ekyokulabirako. Mu buli kye tukola tuli kyakulabirako, era emyaka egyo gyonna gye mmaze mu Cecilia muno maze emyaka 41, naye nga buli kye tuyimba nga kasita tukikola ate nga abalala batulabirako. Tubadde nga tuyimba nnyo ennyimba za Father Kabuye James, ye muyiiya waffe omukulu mu Cecilia, kubanga yeeyaza Cecilia obujja mu myaka gye6. Kati era ennyimba ze tusinga okuyimba, naye nga buli luyimba lwayiiya bw'aba alugezesa ng'aluleeta mu Cecilia. Cecilia ng'emala kulutereeza bulungi, ate kwayaza endala ne ziryoka ziruyimba. N'olwekyo Cecilia kyakulabirako nnyo mu kwayaza endala zonna, era beebuuza Cecilia ekikoze etya, nabo ne balyoka bakikola. Kyekyo kye neenyumirizaamu ennyo mu Cecilia, tituli kyakulabirako mu nnyimba zonna. Amannya gange nze Kikulwe Peter Mukasa, nga ndi muyimbi mu St. Cecilia Lubaga Cathedral Choir ejaguza emyaka 10 olwaleero. Ate mu mbeera eyo nga nze choir master omukulu, abalago bayita director, ate era nga nze chairperson wa technical committee eya St. Cecilia Lubaga Cathedral Choir. Choir eno njenyumirizaamu kubanga nagiyingira mu 1989, embala ennyangu gy'emyaka nga 34 gye mmaze mu choir. Emyaka egyo nzize mbeera ku bukulembeze obw'enjawulo. Nabeerako voice leader, nembeerako assistant choir master, enfunda ne ziwerako. Kati we butuukidde kati nga nkolanga choir master omukulu mu choir eno. Byendabidde byenfunidde mu choir eno bingi, naddala mu technical department mulimu embeera nnyingi ez'okusobola okubeera nti osobola okusoma music n'omutaggululira abayimbi, ate ne bayimba nga bye bayimba bituufu, ne babiyimba nga bivaamu okwatula ebigambo obulungi. Ekyo kye kimu ekireetera choir eno kubeerera enjawulo. Ekirala kwe kubeera nti tugoberera ennono ya choir, kubanga tutanira nnyo okuyimba ennyimba z'omwemuto. Gwe mulimu gwange nga choir master ne bannange benkulembera nabo abali ku technical. Olulatini tetulusuulanga, tulwetanira nnyo, era y'ensonga lwaki choir eno mukwano gw'abangi olw'okubeera twetanira nnyo ennono ya Kereziya. Ng'ogyeko ebyo, choir eno eyagalwa nnyo era ejjumbirwa nnyo abantu okugiyingiramu, oba oli awo olw'okubeera ebintu byekola ebimu ku ebyo bye nnyinnyonnyodde. Awo nga tuvuddewo, tubaamu n'okusoomozebwa kwe tusanga, naddala ng'abatendesi. Abayimbi tubalina babeerawo, naye oluusi tusiŋŋaana nti olw'okubeera nti buli omu abaako n'omulimu ogw'enjawulo gwakola, abamu beekozesa, abamu bakozesebwa.
ogenda okwesiŋŋaana ng'obudde bwe tukoleramu rehearsals zaffe ne weesiŋŋaana ng'omuntu obudde bw'omwetaagiramu tasobodde kubukwata ku kusomoozebwa kw'amaanyi ne weesiŋŋaana nti wandibadde osuubira abayimbi 3 oba 5 ne muba nga muggusa oluyimba ne weesiŋŋaana nga tosobodde kubafuna olw'ensonga embeera gye tulimu abantu baba bakyanoonya 10 ng'enjogera ennaku zino bweri kati ate bagenda okujja ng'ate twagala kuddayo ka tulina okutuuka ng'obudde bukyali soba kumali abamu mutulinamu abafumbo so tuba twetaaga abantu ne tubata ng'obudde bakyali ne baddeeka ate ne bateekerateekera abaami baabwe ekyo ng'okijjeeko si ffenna tusobola okusoma music okumutaggulula naye nga mulimu nnamba ewerako kubanga omulimu tugugezezaako ogukola nga tekiniko okulabika nti tuyigiriza abayimbi okwesomera music ekyo kyekimu era kukyagaza kwaya eno okulabika nti abantu baagala okugyegattako kubanga tugezezaako okubasomesa music oli n'atwala olupapula n'asobola okuba nga yeesomera ebiganye najja ne tubitereeza ekyo tukirabira ddala nga muwendo gw'amaanyi nnyo gwe twongedde ku bayimbi baffe okulabika nti basobola okusoma music mpola mpola bwe tuba tugamba ku 10 tuyinza okuba nga tuyituuse kwana mu 5 percentage ekyo kituyambye nnyo era tulinawo n'obutabo bwe tugiraawo bwe tutaddewo obuyigiriza omuntu asooka okulabika okuba nti asobola okugoberera music oyo abamu kye bayita basic entandikwa nabyo obutabo nabwo tubulina tubutandisewo okuyamba abayimbi baffe okulabika nti bakola ki basobola okwetaggululira music ne tuba nga tusobola okugenda kubanga omulembe gwe tugendamu oteekeddwa okubeera nga buli kwaya esobola okusoma music oba buli member tulina okubeera nga tuli kwaya eri international mu byonna abantu nga basobola okwesomera music ekyo ng'okivuddeko abayimbi baffe bennyini